Linda katono. Kamu maaso katono. Atutandise okunoonyereza ku musirikale waffe agambibwa okuba nti ono yafulumiza essasi erigambibwa okuba nti lyakosezza omuntu. Kigambibwa nti yafunyemu obutakkaanya n'omukyala ono yabadde avuga Harrier UBQ 038E naye nga victim ono tumunoonya okumuggyako statement okuzuula kiddala ekyabaddewo n'okumwekebejja okulaba oba ebbwa ly'alina alyavudde ku masasi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.